Amachago olunaku olwaleero omuyimbi Wizzo Manizo anaabidde maaso maneja we gwe bayita Chagayaga. Chaga ono bw'oba ogoberedde ebyafaayo by'endongo ya radio gwe yasooka okuba ate nga ayambako okutandika endongo era radio mbulamu bwe bwonna agamba nga Chaga teyamukwatako oboolyawo ensi yalibadde temutegeera. Yali mpaji nene nnyo mbulamu bwa radio era kwe kwatagana ne Wizzo ne batambuza ebintu byabwe mpola mpola yonna gye basobola okuba ate nga bawangalira mu ndongo yaabwe. Chaga abadde abeerawo bwe babeerako ne Jeff naye nga abatambuza abayambako mu gino na gino bwe bafuna obutakkaanya ne Jeff management ez'enjawulo. Chaga n'abeera nga amanaginga endongo yaabwe ne business ez'enjawulo. Radio we yafiira era embeera n'etambula bwetyo. Abajjukira 2019 Chaga yafunamu obutakkaanya ne Wizzo era ebigambo byali bingi. Kati olunaku olwaleero Wizzo embeera gy'alimu ennaku zino ndoza yeetaaga kuyambako olw'ensonga nti oba birowoozo mu mbeera y'okuba ate nga bamubudaabuda. Ebimu ku bigambo ebadde mu katambi ng'agoba maneja we Chaga Makindye mu nnyumba y'emu ono omwali Jeff mu baamugoba ne Chaga gye bamugobyemu. Waaye bino bye tomanyira banene ongambye ogenda kuŋŋamba ebintu byonna mb'osimaa mukyala wange lindako gwe abeerawa bamanfulumiza obuntu bwo obuntu engera fridge ebadde leeta ne mmese ewange kugambe wetonde oganye watch me engera buddulowa nange njagala ondage nza badde akusuza nengera obutanda lengera bulijjo osulawa amateeka w'ebintu bye ate mubeereewo tebabubba obuntu bwe kuba tusobola obusasula. Chaga nkusabye ekisonyi oganye kimu obuntu bwo. Yembeera bwe badde ku muyimbi gwe bayita Wizzo Manizo ng'agoba maneja we gwe bayita Chaga. Chaga ono nkakasa nti embeera yamuleeta okubeera ne Wizzo ndowooza ku mbeera ya kumubudaabuda olw'ebirowoozo nti bingi ate mu nnyumba yali ayinza okumuyambako eby'endongo ku bookinga biki byonna. Naye gye buvuddeko waaliwo olutalo olwaliwo Chaga yavaayo n'ayogera ebigambo bino ng'agamba ulira ayinza kulemesa nnyimba za radio zeyayimba ne Wizzo ziyimba tegedde ezo nnyimba zaabwe. Yafuna omuntu ayimba obulungi n'amwagala ye n'ayimba nga obulungi n'ajja n'ayimbiramu ye byayimbira mu nnyimba ezo ate ne bagabana 50%. Kankulye ne percentage gye bagabananga mu makati. Oyo tamanyi na mirundi mmeka mmoze gye tababuulirako emirundi gye baakawukana nga nwana ensi ne tamanya ng'oyo ate yakubye moze ebikonde amanyi nti lwaki moze yagula ettaka e Rwanda amanyi neetakitwa bibagamba temumanyi nti moze yali aga kurelocatinga kuva mu Uganda abeere nga abeera Rwanda nga muyimbi w'e Rwanda lwa nsonga ya pati nayo gwayimba naye ate ensi okumanya ye ng'ayagala kurelocatinga abeere ng'ayimbira eyo ne mugambugana nti kisoboka lisobola kumenya mu brand eno bamubonyabonya mu ntambula ate akyaliyo for some time saamanya ne ngamba osanga ali mu media tour promotinga muziki biki nenkwata nenvuga emmotoka Moze nenjitwala e Rwanda. Bwe natuuka e Rwanda Moze naŋŋamba tagenda kuva Rwanda ng'anoonya nnyumba Chaga ng'ayogera ku mbeera nti ne radio yali ayaga kwawukana ne Wizzo ng'ayagala kusigala Rwanda. Chaga ebimu ku byayogera agamba nti Wizzo ono yali afuuse ekizibu. Oyo tamanyi lwaki Moze yayimba oluyimba Neera yekka kyogamba takimanyi takijjukira oluyimba Neera era luwandikidde Rema Namakula era n'afuna fight n'oyo omwami tegedde ne tuteesa oluyimba tulutenga singo gezesa oba bayinza omuacceptinga ng'ali yekka Neera neefuuka hit song Moze n'ategeera nti okuyimba yekka oluyimba lusobola oyitinga bwerutyo naku oluyimba olulala baluyita Nkwagala wakuba olimba nkwagala lwo terwayitinga nnyo naye lwakwata emitima gy'abantu. Wizzo kwe kupiikinga nti Moze alabika ayagala kukola ki kuyimba yekka n'ayimba olimba lwe bayita wigo awona nga tulina olutalo naye nga mu abantu temusobola kimanyi. Nze okimanyi natwalanga abantu abo ku show nga tebakolagana naye nga omu bamuvugira mu motoka ndala nze nenvugako Moze kubanga Moze yali closest to me naye nga omuntu omulala ng'avuga Wizzo ne tuka ku show ne babayimbira naye nga temumanyi nti abantu abo bayombye n'okuyomba. Naye kakati kyogamba okuprotectinga ekitongole ekyo obutamenyeka
nali nyamba Moze oba nali nyamba Wizo. Ulira Jaga ono nno gwe bagobye ye manager waabwe yayamba radio okubeera nga endongo agitandika umulemirembe naye ate Wizo kyamukoze si kirungi wadde n'akamu. Guy ayimirira ku mavivige olw'okuba omuntu eyali omukono gw'amaanyi eyali omugezigezi okumanya ani akola kinaki yavaawo kakati yali mukunjolesezaako obusirusiru nfuna obulamu bwange mu kubeera manager w'abo bayimbi mbumazeeko nga ndi mu kooti mpoza misango gwe misango gwo baali bawolereza radio oba baali bawolereza radio and Wizo wali mukaguli abatuuka abayimirangawo okuwoleza yali radio oba yali radio and Wizo songola ekyo kyemutamanyi n'okumanya kino Muzeekatende yatuwolerezanga nga tetumuwa ssente nga tumukolera bivulu ebivulu radio ye yayimbangayo oba bayimbanga abantu babiri nga tuyimba mu bivulu ne batuwolereza emisango tetwasasulanga cash omuvubuka oyo okulinyalinyako njagala ayiga okurespectinga abakulu be ayige n'okuwa abantu okwebaza